Hajati kuluthum avuddeyo n'ayogera ekiriwo wakati we ne Acram bannange mbiina maaso ate ye Diana n'abatanzi naye muyina talubuzeemu lwasa amutabukidde bino byeyo ababiri si byakugwa Grenade official maziga meereere bambi maama wa Pallaso eziga ly'omuzadde simanyi na kumanya oba anaagadda wamuyina maaso awo ng'akaaba amaziga amayitirivu olw'omwana Pallaso ekikolwa kye yakola ekibi eky'okkuba aliyani skin byonna mbiina maaso awo naye nga mugamba mutya bamikwano mwafuze mutya mwasiibye mutya kansubire muli bulungi yefiina mugerwa yavudde dda ku luggya baamututte dda bannange byonna mbiina maaso awo naye nga sinaba kubanga mbawa zino story badde basaba video eno mugimpeereka like era nensaba mukwano gwe wenna ate naba kusubscribinga wano ku Subiya News Extra nti mukwano subscribinga era onyigende mu notification bell era nennyongera okwanjulira gwe wenna abambi n'abakyala abali eyo okuzaala ku gaanyu oyagala kugenda bweru oyagala okufuna butuuze bweru mukwano ye Haji Abdul Ngabo yazze okuba nga akimala nsonga z'amaka tezitegeereka bintu byo bya mirimu tebitambula kola kintu kimu simuweerawo ku screen mukubireko yagenda kuba nga ate akuza akamwenyumwenyu ku matama Haji Abdul Ngabo omusomi w'edduwa sigenda kurisa yadde n'akatono okutandise ne mwana muwala Diana n'abatanzi nga w'omulaba awo munnange olunaku lw'ejjo yageze n'ateekayo ekyo ekifaananyi ng'alina obugambo bw'ataddeko ku kino ekifaananyi munnange bo bajjajji ba kuno mwe bateetuulizaako batandise dde okupoloka omugambo era munnange lwasa yakusobola bana kye baagala n'ekye batayagala bajjajji ba kuno bo banneme kuba abamu baagambye nti Agrasa yakusobola baane bagamba yi bannange lwasa nga yasobola ekimyula biki biki wama kugamba buli omu yavuddeyo n'ayogera okusinziira oba ku ndowooza ye mbadde ku mutima bannange ate bwe tetugenda birwamu nnyo nnyo era nzikiriza mukana akadde ate nkuvuga butereevu paka wa Grenade official muna guno olunaku lw'ejjo ekiro bwe bamukutawo zibadde nga ssaawa 2 munaye bamukwatidde sayidi ze esseguku gye bamukwatidde naye tetunnaba kumanya nsonga ki eyamukwasizza nga w'omulaba awo bambi musajja wattu abamu bagamba mbu bamukutte na mukamusajja manyi waliwo wano akayimba akagamba mbu ndabye ebinyuma naye baka abasajja banyuma kati munaye mbu bamukutte na mukamusajja ate abalala bagamba munange sisi ensonga eyamukwasizza mu musango omulala gwe bamukutte naye ng'amazima gali tetunnaba kutegeera kiki ekyakwasizza Grenade official buteerevu kasooke nkutwale kuwonebwa maama wa Pallaso ng'akaaba amaziga amayitirivu bambi mukazi wattu olwa Pallaso ekikolwa kye yakoze ate tweyongereyo mu maaso ne Hajati kuluthum ng'atunyonyola ku bintu bya Acram. Mama Moses oswazizza nnyo badde nga nkukuuma buli lunaku naye lusasa munnange wagenze wa eke abaana mutukola ki banenge twabazaala kuyimba music nga mulungi nnyo daga wange jogolimere talonkinze luno olusembyeyo talonkinze bannange byebyo ate ebiri ku sayirize yomunaye Pallaso bw'atyo bwasazeewo akaabise maama we omukyala nga w'omulabe bannange yenna ennaku emujjudde ndowooza omukazi bambi yeegumizeeyo ne bigaana ne yeeguma ne bigaana omanyi munnange omuzadde yenna omwana we kasitaakola omusango munnange kuba kasitaakola empisa embi munnange omuzadde kimuluma nnyo 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 ate okusinga n'oyo omwana abeera akoze eki abeera akoze omusango lwakuba munnange abasinga bo tebajja mu makamera kuvayo ne bakola ki ne babagamba wano ngenda bawo ekyokulabirako Frank Gashumba mwawulirako vidiyo yali etambulira ey'obulabe omusajja ng'akaaba amaziga omusajja ng'ayogeza kugamba nga yenna omuwulira ayogeza nyiike yamuli ku mutima olw'ebikolwa omwana we Shira Gashumba bye yali akola ki bye yali akola kati munaye ne maama wa Pallaso naye yeegumiza mukazi wattu n'ebigaana kugamba nga ndowooza kyalina okukola kwe kuvaayo akaabe oba obusungu buke akwate omwana we amubuulirire eyo bannange tetugenda biyingiramu nnyo ate kankolekeze ewa Fiina Mugerwa munnange bw'atyo bw'avudde ku luggya Fiina Mugerwa munnange naye nga fano ku Subiya News Extra tukwagaliza birungi bireere tukwagaliza bisinga omwana w'abandi agambye lwaki neddaze nkoye ebyenkukutu nkoyera byenkukutuke kana akaseera nkulage mu lwatu byebyo munnange ate ebivudde ku sayidi ezo yesu wadira abamu bagambye maama ng'apapye yakafiira omwana we n'omwana biki biki bannange bagamba chance comes once omukisa ogujjidde gukozese byebyo ate ebiri ku sayidi ezo omanyi bo bajjajji ba kuno tebawula buntu gaba beesonsona ne balondalonda n'obuntu kati oba ebyo omwana wati bannaye
simanyi nansonga lwaki babikomezaawo kati bannange by'ebyomulaka ate mbolekeze ewa hajjati kuluthum munnange amawulire gabadde gayitinga neyo mu nkuubo nga kigambibwa mbu hajjati kuluthum ne Acram bakoze eki bayawukanye munnange Dr. Kuluthum avuddeyo n'atubulira n'agamba nti bookuli bakufa kwe kuli baawule netugamba yi oba alimba ate katubuuzeeko n'omusajja munnange n'omusajja naye atuzeemu ansa ye n'agamba bano bo ate era munnange omusajja atugambye talimuzaako omukazi mulala oba kyoba kira tunyonyodde nti munnange abantu bavudde okuzimbulukusa kino ekintu olw'okuba baalaba Acram naye ng'alina omukolo gwaliko kyokka ate ng'ogwo omukolo gwaliko ng'ayambadde essuuti y'emu gye yajjiramu gye yayambala ku mikolo gya hajjati kuluthum netugamba bannange ate hajjati kuluthum bamuzizaako ekibala naye munnange atunyonyodde n'atugamba nti ogwo omukolo gwali gwa mukwano gwe nfanfe naye nga ye munnange ye ne hajjati kuluthum tebalina buzibu yadde era bakwatagana bulungi era bakolagana bulungi era munnange naddamu n'atusuubiza nti olubuto maama bagenda genda eyo olubuto ddo si bya muno maama tagenda kuzaalira muno tebagenda mukebeera muno bannange abantu olumu bamwagala laavu nabaki naye nga ekyamazima tebalinawo kutabuka konna jasi abantu beyabadde bakoze eki beyabadde ate bakizimbulukusiza nga yebakigejjesezza bafaani bye basusiza ekintu naye nga twali nnyo kyamaanyi bafaani be bakisusiza ne bakituusa ku leve eyo anti amaziga oli yabadde atudde mu ka challenge ka please forgive me ku TikTok kati ba abantu ne bakiteeka ku leve endala ne bwe challenge bulijjo babukola nze we yaŋŋambye nti ebadde awo nalowoozaamu engeri gye mwagala nawulira ng'amaziga gajja yes kati munakola ka challenge bwe katyo kati bo ne bakitwalamu ate bulala bakalabye mbu nga tayagala mwagala ennyo kubanga takyabitegeera alemeddwa n'okuddayo okukola abeera wano atejjukira emirimu otabaawo era tofuna ngaawo obeerawo so munnaye mbwe yabirowoozezaamu n'atuula mu kayimba kati ate bafaani ne bakiteeka ku leve endala byebyo nga nammwe ate mbyewulidde kubanga tetumanyi oba hajjati kuluthum ekintu kyayogedde kituufu oba omusajja ekintu kyayogedde kituufu oba olunaku lwejjo nabaleeteddeko sitooli y'omusajja nga ye agamba ekyali kimukaabya munnange kuulu gamba ayitiriza nnyo okumwagala kugamba naye amwagala nekikola ki nekimusukkako naye wamma bannange ddala maama ebeera laavu nabakyeyo omuntu adda mu kamera n'atandika n'akaaba ate nga singa obeera owuliriza ono omusajja akayimba ke yateeka mu background kaali kagamba munaye kuulu nsonyiwa munnange nsonyiwa bibaawo sikyaddamu bannange kati simanyi oba batulimba oba tebatulimba bannange nsaba kumpabulamuko ndabika nze atabitegeera bulungi nze abuuza amaalo kiki bannange nga mutuvumya amaalo akawala kalina amaalo bannange amaalo nze amaalo ge mumpadde sigamanyi muweno kakati nze okujja nenjagala omusajja wange nempaana omusajja wange geemaalo ndaba nnyo komenti eyo mugikozesa nnyo ku bantu abavaayo ne bagamba bannange my husband loves me oh my god I love my husband gamutandika kundi alina amaalo omugamba kuba nayinza omusajja wange we mukubira essimu 24/7 abaawo abcd olina amaalo twagala bintu bituzimba otunyumiza musajja nze abuuza mutuyise hardware nti tutunda seminti tutunda bulitisi tutunda mitayimbwa bannange mugende ku hardware mufune ebintu ebibazimba as for us we have our accounts and we shall use them the way we want wekuba nga ekitusanyusa kuwaana basajja baffe mutuleke tubawaane tugenda bawaana kati mulaba nti no mwanvuma era mpaana omusajja era agenda kundekawo kati wuyo mwagamba yagenda kati waba yagenda nenfuna omulala naye agenda kujja waffe anyanjule era naye mubakube maaso mwesibe nzija season 2 nzija mubakube maaso kati mwesibe 2 maama omuntu watawane ku musajja we kimbi 2 amaalo kiki amaalo kwe kuwaana omusajja wo bannange bwemba temulina basajja baddiya mwesabireko sifa ababaganyi ofuna abasajja pray for yourselves muki emitima emibi ku bantu kimbi 2 amaalo kale oba maalo katubeere nago gaffe katuwaana abasajja baffe tubeere n'amaalo gaffe bannange tuwatawane ku musajja
tugenda bawana tuba batamye. Abakyala n'abaami kambanjulire Haji Abdul Ngabo omulombi w'edduwa akola ku nsonga z'amaka okuzaala kuganye visa zikyaganye oyagala kufuna butuuze bweru mirimu gyo tegitambula mukwano no ye Haji Abdul Ngabo yazze okuba ate ng'atuuza akamwenyumwenyu ku matama era nga gwe wenna amwetaaze oba ayagala okumanya ebisingawo osobola omukubira ku nnamba y'essimu eri awo ku screen agenda kuba ng'abazza akamwenyumwenyu ku matama.